Mwana wange Alex Luswa Luwemba njagala mumusemo obwesige yabaddira omwana wange Segirinya Muhammad mu bigere era njagala mumuwa akalulu Alex Luswa Luwemba abadde ayagala nnyo omwana wange. Mu ngeri y'emu mama wa Segirinya n'abalala okubadde Namwandu ne baganda b'omugenzi bagamba nti Alex Luwemba akoze bingi nga bali wamu ne Segirinya nga nabwe kityo yajja okusobola okutwala enteekateeka za bannakawempe North mu maaso era ne basaba bannakawempe n'ekibiina bamuwagire. Kuba mwana wange yangamba mama Alex Luswa Luwemba namwessaamu obwesige buli kimu Alex Luswa Luwemba abadde akikola bulungi bwe njagala bannakawempe North mbasaba mumuwa akalulu. Mama gwalaba nti yanaatwala omukululo gwa Segirinya mu maaso nga ye Alex Luswa Luwemba abadde PA we. Teri muntu yenna asobola kulinnya mu bigere bya Segirinya ng'oggyeko Alex Luswa Luwemba. Ne Kenya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde weewumuzeeko. Mbadde nkusaba weesonyiwe ekibiina kyaffe. Ffe omuntu gwe twali tumanyi eyakutulaga yafudde. Segirinya Muhammad ye yakutulaga nti gwe nnyina ne tukuwa ekitiibwa ku lwa munnaffe. Eyakutulaga yafudde. Okitegedde mukadde bw'oba owulira ng'oyagala omwana wo asikirwe oyo omulenzi gw'otusibako mukwano omanyi ky'oba okola musikize amakaage. Yes, asikire Segirinya, asikire mukazi we, asikire ebyobugagga bwe, anti onoonya abaddira Segirinya mu bigere. Onoonya abaddira mwana wo mu bigere. Famire ye weeri, abakazi baabo yalese abawera. Addire musikize oba si kyo bwe kibanga ekyo mulaba kinene nnyo mumuwe obukuza. Ekyokubiri bw'oba nze ndowooza omuntu gwe wagambye nti yakuyamba nnyo n'ekibiina agende bamuwe kaadi mu kibiina kya Mpuuga. Ani yakugambye mbu ekibiina kya National Unity Platform kiriwo ko sympathy? Nedda nnyabo totubuulira ebyo totubuulira. Teriyo bannanga alumirirwa nga talina kigendererwa. Omuntu yenna bw'aba alina mukwano gwe nga yanyoleddwa nnyo ku muntu oyo kizibu n'okwagala okumuddira mu bigere kubanga amaanyi oba togalina. Ye tumanyi tutya nti ono omuntu gwe mwayitangamu n'okukola ebyo byonna bye mwali mwagala okukola. Kitegerekeka bulungi era wakisiteetinze bulungi nti Mpuuga ye muntu akuyambye ennyo. Mpuuga akuyambire ddala awe mutabani wo kaadi oyo gwotusibako. Kyewuunyisa bannange. Kati mwenna muvaayo ndabye ne buwalabo si bwe bwakona. Bonabona bulezo obutwe mu nsonda. Ate simanyi batubbidde ebintu kakati ate ababidde ebintu be mwagala babawe kaadi. Mwagala kutumanyiira. Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino tetukyayagala ebyo byakuwoza mbu simanyi omuntu tumuwe chance, second chance. Abantu bano bakola ebintu nga babifunyeemu okwagala okuttattana erinnya lyo. Ebya second chance tebikyaliwo. Omuntu yenna buli lwatulaga ezzi naffe tuli mulage. Omuntu yenna buli lwatulaga nti tategeera naffe tumulage nti tetutegeera. Kubanga ebiseera ebisinga ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Mumaze okulaga ekifaananyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye tebaalina mugaso kummwe. Kakati ate otugamba mbw ate mutabani wange ate simanyi yandaga gundi mbwe simanyi amuddire mu bigere amujjanjaba yamusikira. Oba mutabani we alina ebisaanyizo oba alina ki alina kugenda mu reesi bwe banaamusinga bamusinge. Ffe tetukyayagala ako kajanja. Mr. President
akajanja k'abantu abatuvaamu ne boogera amafuukuule tetwagala kuwulira nti bakomyewo. Bwe tuba twawudde. Ebyokugamba mbu tusonyiwe simanyi tusonyiwe ono kosonyiwe ono akukola obubi mbu simanyi obeera omutukuvu mu maaso ga Katonda. Ffenna tutuuke nga tuddugadde. Ffenna tutuuke nga tuddugadde. Muleke nammwe ate kutumalako mirembe. Nolabye akakazi konna oba kabufumbo bwalema oba kakyaliyo nga musajja yakanywa konna empumye kalinga epaapaali eritandisa okusiwukirira okwengera. Tumbavu yenyu mwagala kaadi nga mwatugambe mbu tewali kye mwayambiddwa ku bintu byonna ebyabaddewo. Mwe temutumanyira